Tusimbudde bannayuganda bawulidde omulanga gwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi era bawulidde okuduumira ku nnaku olwaleero ate bannayuganda batandikiddewo nnyini ddala okutandika okuziba enguudo ez'enjawulo anti omukulembeze yatugambye olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 18 ffenna bannayuganda tuyimukiremu tuzibe amakubo buli we tulaba ekinnya tusimbewo ekitooke buli tulaba ekinnya tusimbewo omuti buli we tulaba ekinnya tubeeko ekyenjawulo kye tusimbawo tulage mwami Museveni n'abagenyi be nti munnange ne wanaakubirira akafuufu enfuufu bandi badde bagikuba enfuufu badde bagikubako pawuda esobola okunyirira muganda wange mukwano gwange nyongera bajjukiza nti Museveni takyalina lugendo takyalina kyagamba ggwanga talina kyagamba abantu bannayuganda fe abalina okusitukiramu ne tutereeza eggwanga lyaffe ate nga tubasuubiza nti tujja situkiramu Museveni ne bw'anaagamba atya Museveni ne bw'anaagezaako okwesisigiriza Museveni talina kyagamba bantu takyalina kiddako Museveni ye ebibye byakoma so baganda bange bannayuganda kano akasa tukakozese nga ka mugaso tukakozese nga tumanyi waliwo we tulaga era tukakozese nga tumanyi nti akadde ke kano akatuufu ke tulina okuyimukiramu ne tulwana muganda wange munnayuganda nyongera okujjukiza nti kozesa opportunity eno okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe ku lwa Uganda eno ey'abato ate ne Uganda ey'abakulu tutunulire kimu tunudde tutya eggwanga lyaffe tetuwa Museveni chance tetumuwa wadde akadde tetumukkiriza kutumanyiira tetumukkiriza kutuleetako kajanja ke wabula kye tulina okukola tuyimuke tulwane baganda bange munnayuganda enteekateeka z'okwaniriza nga ka mugaso muganda wange kubanga ye Museveni bino byayagala ayagala tumulage nti no tusobola okuyimukiramu ne tulwana era nsinye nnyo baganda baffe bannayuganda abatandise embeera eno ey'okuyimukiramu anti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yatukubiriza ffenna tuyimukiremu kankuwe embeera nga bweri mu bitundu eby'e Masaka mwebale nnyo bannamasaka okuwulira omulanga gwa mukulembeze waffe ate era ensonga ne mugitandikirako ddala teri byakusaasira Museveni tumuswaze tumwanike tumulage nti no tuli bakowu era twetaaga ggwanga lyaffe kubanga ye takyalina kiddako takyalina kyatugamba wabula okuggyako ffe bannayuganda okwimukiramu ne tutaasa eggwanga. Saga kulonza liwano kuba kumamu muliro kwekalakasa tuli wano. Yes, kati olwo nno lwe lulimi olutuufu tubagamba olwo lulimi olutuufu omukulembeze ali categorically clear sibambagamba on the hard way is the only way to go. Museveni abamutegeera obulungi mu buyinza again tujja muforcinga muforcinza okubufuluma oba oyagala oba toyagala ekyenjawulo ekiriwo nti eggwanga Uganda litukolerera eggwanga Uganda nga gompa endowoozayo wemba njikkirizaamu nega njikkirizaamu nange nekuwa eyange n'ogigula oba n'ogisuula mu kasero in good faith kyekitulwanya enkya neggulo kyekituzuukusa tubonaabo n'enkya neggulo kwe kujjawo nakyemalya lutabayisirwa kwabo ba NRM bakkiriza mu kimu omusada kyankoba nange kyenkoba omusada kyakoba nange kyenkoba so approach etwawanya simanyi lwakyo approach etwawanya fawo tukkiriza nti akalulu okusiza ku experience yetuyiseemu ne gye tulabye byonna byonna ebyaliwo 2016 16 11 26 96 obulu bwonna mwami Museveni bwategese waliyo fe abalowooza nti teri kalulu kayinza kutwala mwami Museveni newokomba ku paasi as long as utabaiswa ali ku ballot paper organizing akaluka amanyi nti alina okawangula at whatever cost marking akagamba ako at whatever cost buli kalulu kola bantu utabaiswa ali ku ballot paper ajja kawangula at whatever cost. Therefore ekibayomba sikiraba abakiriza mu kalulu nga mukyakiriza mu kalulu tikayinza otwala mwami Museveni muyinza tuwendowooza yammwe tiwaliyo abatakiriza tikaso mutwala nafe tugibaguza nkati waliwo wadde n'obuzibu bw'okuyomba. 2 His Excellency oba Kyagulanyi Ssentamu ffenna gwe tukkirizamu with due respect tabagambangako ntasobya tabagambangako nti tasobya takibagambanga nako era bwe nga Uganda litukolerera be bakulembeza abali accountable so sigamba nti mukama waffe waba agambye kino nga sikikirizaamu nina kgenda bugenzi olw'okuba agambye no way oyo Museveni anti ko Museveni ye bwakola tiyabulwa tawabulwa
omusada kyakuba nange kyenkuba wagamba A nakubeera A kati mukama ffe tabyagamba nganako ne kuliko kuno obwana obwa lugezigezi ani yabigambyeko so statement ajogedde the only way to go it is the hard way ekyo mukimanye Museveni okumujja mu buyinza agenda kubeera by force oba oyagala oba toyagala however namwe bakyakiriza mu kalungu akyalina batakyembeeta 226 abo kyalowooza mu kalungu tikayinza twala Museveni ndabanga ekirimbo kyennyini fuga Museveni ategeka akalulu ng'alina okukawangula oba oyagala oba toyagala kati zino na buzibu na buno bemugamba ebyagundi simaye byalonze kacheko k'ebyokulonda Museveni alina ejjogo kati na ayagala akulaga nti eggwanga Uganda ali owuninga eringa famire ye kikyona kyakola tera kyogenda mukola kwekwata ababukenya n'abateekako okukwata bano baani onaani yali owe Nansana basebunya n'ateeka okwo naye nze sina mutawono bwe yataddeko naani olwali Museveni ne wanaalonda omuntu ng'amujja e Kenya ne wanamujja UK ne wanamujja mu America ne watalonze muna Uganda nabanga yakulya kakikobyeko ne watabe abakama as long as yamulonze as long as system yemu and at the end of that day kasamateka process yakalulu bajadikiryange Museveni ng'omuwanguzi oba oyagala oba toyagala nabagamba abalina capacity ebba akalulu at a constituency level abalina capacity ebba akalulu at a district level mira yebadde Soroti mira yebadde Kayunga kati when it comes to the national level therefore if abalowooza mweyendowooza sina musango okulooza nti akalulu ka 226 tetumanda biseera byaffe tuweyinge costs wiwe tuweyinge costs z'akalulu ako abaana bayinza okufiiramu tupimeepimamu tulabe cost yaako in terms of human resource, in terms of financial resources, in terms of time pira tubirowoozeeko tubirowooze ne ku positive outcome yaako at the end of that day kiriwo ekyawutuweyinga kinne waakyo because oli agamba omusiru ye muntu akola ekintu n'akiddingana ng'afuna desserts ezimu however abakyakkiriza mu kalulu bwe munaatuuka 226 in case ng'akyaliwo Museveni nga mugenda ku ballot paper wekana amala okuggwa nga tudde ku drawing board nga twagamba ekyokukoleera tekina mutawaana but however Uganda gye tukolerera etaliwo okusayira ensinga muntu yenna you give you your view I give you my view netula wato jikiriza mungo gisula mu kasero nga tewalibadde n'obuzibu ekyo kibagamba twabagana Uganda gye tunoonya n'omukulembeze nga tujja kwekalakasa tugenda mu state house tugiyingiramu ye Uganda gye tukolerera nga tuyiza mu kuba amagye amavundu tusaba isura bine byabamu bine byogamba nti avuga NRM ng'alinga avuga ekidandali yo Uganda gye twagala okugoba so however ekitubonye ekitalanye kati approach oba ne strategy ero batugana nayo mu maaso naye omukulembeze abagambye ekyane eggulu buli omukola mu buyinza bukyosobola kyoba ekiyinza otwala Museveni at the end of that day as long as fena tulubirwa ekiruubira kimu kusaba gavumenti ya Museveni nakuteekawo ggwanga Uganda erikkiririza mu nfuga y'amateeka era buli omu ng'alina eddembe lye so maybe language gyetukozesaamu yeyinza okuba erimu obuzibu nesirabawo nnyo buzibu nabagamba Museveni ffe tulumulowoozako na 226 Museveni must have been out of power as early as yesterday ne wiki ejira tugirowoozaako n'omwezi ogujja tugulowoozaako n'omwaka ogujja tugulowoozaako tulowooza ku lwaleero nti olwaleero n'olwennyini alina okuba nga tali mu buyinza so abakyalowooza mu ndowooza y'akalulu 226 watuuka waaba akyaliwo olwo tabayisirwa yes kati olwo nno lwe lulimi olutuufu tubagamba olwo lulimi olutuufu omukulembeze ali categorically clear sibambagamba the hard way is the only way to go Museveni abamutegeera obulungi mu buyinza tujja muforcinga mu buforcinza okubufuluma oba oyagala oba toyagala ekyenjawulo ekiriwo nti eggwanga Uganda litukolerera eggwanga Uganda nga gompe ndowoozayo mwemba njikkirizaamu nega njikkirizaamu nange nekuwa eyange n'ogigula oba n'ogisuula mu kasero in good faith kyekitulwanya ekya neggulo kyekituzuukusa tubonaabona ekya neggulo kwe kujjawo nakyemalira utabayisirwa kwabo ba NRM bakkiriza mu kimu omusada kyankoba nange kyenkoba omusada kyakoba nange kyenkoba so approach etawanya simanyi lwaki approach etawanya famu tukkiriza nti akalulu okusiza kwa experience yetuyiseemu negye jana byonna ebyaliwo 226 16 11 26 96 obulu bwonna mwami Museveni bwategese wali fa balowooza nti teri kalulu kayinza kutwala mwami Museveni ne wokomba ku pass as long as utabayiswa ali ku ballot paper organizing akaluka amanyi nti alina okawangula at whatever
cost marking akagambako at whatever cost buli kalulu kola bantu utabaisirwa ali ku ballot paper ajaka wangula at whatever cost. Therefore ekibayomba sikiraba abakiriza mu kalulu nga mukyakiriza mu kalulu tikaizo otwala mu M7 mwizo tuwendowoza yammwe tiwe yava batakiriza tikaso mutwala nafa tujibaguza kati wali wadde n'obuzibu bw'okuyomba. 2 His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu ffenna gwe tukkiriza with due respect tabagamba ako tasobya tabagamba nga ko tasobya takibagamba nga nako era bonga Uganda litukolerera be bakulembeza bali accountable. So sigamba nti mukama waffe abagambye kino nga sikikirizaamu nina genda bugenzo olwokuba agambye no way oyo Museveni anti ko Museveni yebwa akola tiyabulwa tawabulwa omusada kyakoba nange kyenkoba wagamba na kubeera kati mukama waffe tabagamba nga nako ne kuliko kuno obwana obwa lugezigezi ani yabigambyeko. So statement yajogedde the only way to go it is the hard way. Ekyo mukimanye Museveni okumujja mu buyinza agenda kubeera by force oba oyagala oba toyagala. However namwe bakyakiriza mu kalunga kyayona batakyembeeta 226 abo kyalowooza mu kalulu tikaiza twala Museveni ndabanga ekirimbo kyennyini fuga Museveni ategeka akalulu ng'alina okukawangula oba oyagala oba toyagala. Kadasana na buzibu na buno bemugamba ebyagundi simabe yaloze kacheko k'ebyokulonda Museveni alina ejjogo katana na ayagala akulaga nti eggwanga Uganda ali owuninga eringa family ye kikyona kyakola tera kyogenda mukola kwe kwata ababu Kenya n'abateekako kukwata bano bani onani yali owe Nansana basebunya n'ateeka okwo naye nze sina mutawono yataddeko nani olwali Museveni ne wana alonda omuntu ng'amujja Kenya ne wana mujja UK ne wana mujja mu America ne watalonze mu Uganda nabanga yakulya kacheko byeko ne watabebe abakama as long as ya mulonze as long as system yemu and at the end of that day kasaba take a process ya kalulu bajadiki yange Museveni ngo muwanguzo obo yakalo bato yagala nabagaba abayina capacity eba kalulu at a constituency level abayina capacity eba kalulu at a district level mira yebade Soroti mira yebade Kayunga kati when it comes to the national level therefore if abalowooza mweyendowooza sina musango okulooza nti akalulu ka 226 tetumanda biseera byaffe tuwejinge costs wiwe tuwejinge costs z'akalulu ako abaana bayinza okufiiramu tupimeepimemu tulabe cost yaako in terms of human resource, in terms of financial resources, in terms of time pira tubirowoozeeko tubirowooze ne ku positive outcome yaako at the end of that day kiriwo ekyawutuweyinga kinne waakyo. Because olyagamba omusiru ye muntu akola ekintu n'akiddingana ng'afuna result zezimu. However abakyakkiriza mu kalulu bwe bunatuuka 226 in case ng'akyaliwo Museveni nga mugenda ku ballot paper wekana amala okuggwa nga tudde ku drawing board nga twagamba ekyokukoleera tekina mutawaana. But however Uganda gye tukolerera etaliwo okusayira ensinga muntu yenna you give you your view, I give you my view. Netula wato jikiriza mungo gisula mu kasero nga tewali wadde n'obuzibu ekyo kibagamba twabagana Uganda gye tunoonya n'omukulembeze nga tujja kwekalakasa atugane mu State House tugiyingiramu ye Uganda gye tukolerera nga tuyiza mu kuba amagye amavundu tutabayisirwa bino ebyabaamu bino ebyogamba nti avuga NRM ng'alinga avuga ekidandali yo Uganda gye twagala okugoba. So however ekitubonye ekitalanye kati approach oba ne strategy ero batugana nayo mu maaso naye omukulembeze abagambye ekyano eggulo buli omukola mu buyinza bukyosobola kyoba ekiyinza otwala Museveni at the end of that day as long as fena tulubirwa ekirubira kimu kusula gavumenti ya Museveni nakuteekawo ggwanga Uganda erikkiririza mu nfuga y'amateeka era buli omu ng'alina eddembe lye. So maybe language tukozesaamu yeyinza okuba erimu obuzibu naye sirabawo nnyo buzibu nabagamba Museveni ffe tulumulowoozaako na 226 Museveni must have been out of power as early as yesterday. Ne wiki ajira tugirowoozaako n'omwezi ogujja tugulowoozaako n'omwaka ogujja tugulowoozaako tulowooza ku lwaleero nti olwaleero n'olwennyini alina okuba nga tali mu buyinza. So abakyalowooza mu ndowooza y'akalulu 226 watuuka waba akyaliwo olwo tabayisirwa you proceed ku ballot
Ugandans kusitukiramu ye ssaawa kusitukiramu ye Answer ffenna gye tulina tusitukire wamu bannange tulwane tweggyeko omusajja kubanga buli lwe tuneetuulako oyo omusajja ajja kgenda mu maaso n'okuwaganyala n'okulowoozesa nti ye kamalayo byonna by'eggwanga lino naye buli lwe tunayimukiramu ne tufuna eddoboozi ery'omwanguka ne tumugamba nedda ssebo mukulu ekimala kimala ajja kutya era ajja kutuddiza eggwanga. So baganda baffe tuve mu by'okutya tuve mu by'okwekweka tuve mu by'okwekwenyakwenya tuyimuke tulwanire eggwanga. This is our country Uganda. Tewali muntu agenda tulwanirira okuggyako ffe bannayuganda bafe abayimukiddemu ne twerwanako. Tulina chance tusaba chance tugikozese bulungi tugifunemu ebirungi tuleme ku chance giruulira buwulizi oba gitundako obutunuzi. Chance gye tulina bannange tugikozese ka chance we kaba kazze bannange tetukatuulirira. Lino eggwanga lyaffe teribangako lya Museveni wano waffe wano si wa Museveni. So chance tetugituulirira baganda bange kyennyinza obagamba n'obakowoola tukwataganire wamu tutereeze eggwanga lino Uganda.